Rose nakugamba nti okuba natuuka mu nnyumba muno omusajja yankwana paka mwaka mulamba gwe maze mu nnyumba muno. Omusajja yannemerako. Nasooka ne ndowooza oba akageri ke balina ebijiini byabwe ayagala kumpa bijiini naye yandibadde yanvaako dda. Ndowooza omusajja akyalemeddeko ne ku ssaawa ya kaakano. Naye bwe wanyumiriza mukwano gwo nti bakikola n'amuwa ssente. Ate nga embeera eri mu nnyumba muno Rose mpulira ngikooye, sigenda kumalako myaka 2, embeera ngikooye y'omu nnyumba muno. Nze mbadde nkusaba ompe ku magezi Rose, kubanga emyezi 2 egiyise omusajja ono kuba nze ntegeka ekisenge kye baayawukana ne mukazi we era buli omu asula mu kisenge kikye. Owulira Rose? Naye omusajja ono emyezi 2 egiyise yaŋŋamba, yatandika jangu nyambaze stokisi biki Justine nkwagala. Yali yannyongeza ssente ng'ampa $400. Yaŋŋamba emirimu mingi kuba okola wano n'ogenda wa muwala wange n'okola, kankongeze nkuwenga $400. Era Rose omusajja abadde ampa bina ebya $, era nnyina emyezi 6 mu nnyumba muno nga buli mwezi nfuna $400. Owulira Rose? Naŋŋamba nina kye njagala okugamba onkolere nkongezeeyo ku ssente endala. Onookisobola? Ne mugamba kiki? Ne mugamba naŋŋamba njagala kunkombanga kasolo, just kunkombako katono nnyo, nkuwe $5 omwezi. Rose bwe nadda mu kisenge kyange ne neebaka, nendaba embeera omukazi gyampisaamu, nendaba nga sigenda kumalako mwaka guno, omwaka ogwokubiri nga ndaba sigenda gusobola gumalako. Neŋŋamba just kukomba kasolo, nga namugamba tommalira mu kamwa nti ye twateesa. Rose neŋŋuma omutima, neŋŋamba kankakombe. Nenkomba akasolo k'omusajja Rose. Tetukikola buli lunaku, mu mwezi nnyinza okikolamu emirundi nga 4 mu mwezi. Rose bwe nakikola omusajja nakimunyumira, okiwulira? Kyamunyumira. N'atandika okubeera nga ate buli kaseera ayagala kuŋŋamba jangu onkombe akasolo. Kitegeera nga oluusi aŋŋamba neŋŋaana. Kati emyezi egiwedde ampadde $5. Rose ompulira? Yakutte $100 n'alumpa emyezi 2, n'enzigatta ku myezi 6 gye nnyina ne giwera emyezi 8 n'endala, era nnyinayo $700 emyezi 2 gye yasookanga okumpeera ddala kuba nalinga nkolera 350, najja nga nnyongeza. Rose emyezi 2 egiyise omusajja ampadde $1,000 namukomba akasolo omwezi gumu. Ompulira Rose byenkunnyonnyola? Sikulimba kuba njagala magezi okuva gy'oli. Neŋŋuma neŋŋamba ekibeera kibi kasaabira nga tanneebaseeko kankakombe, kubanga olwedde twabikolanga ne bba wange nga mukomba akasolo nga naye ankomba. Kiki kye navaako? Tewali. Neŋŋamba kansiba omutima. Rose omusajja nampa $5 ebya $. Ku ssaawa eno ekizibu kye nnyina, omusajja nnemeddeko. Buli lwe mukomba akasolo ngamba Justine njagala sexy, Justine njagala sexy, Justine sexy, afuuse sexy. Rose ngume neebake n'omusajja ono, naye sisobola kwebaka naye ku $5 bya $, kubanga $100 yalunnyongezaamu lwa mukomba kasolo. Kati ayagala sexy. Nkole ntya? Mpa ku magezi. Muganda wange mpa ku magezi kuba mpulira njagala kusiba mutima. Nkikole. Ssaawa yonna njagala kudda waka. Naye njagala kusooka kuweza $225,000 era nga bwe nakubuuzizza kuba ezo ssente ze nnyina nga bwe nzikugambye nti nnyina emyezi 6 $400, nembeera n'emyezi 2 $500, nembeera n'emyezi 2 $700 ku 350. Okitegeera Rose? Mbaliraamu ssente ezo, mbeera mu ssente mmeka? Nze kasampe za 25. Njagala nziruke mu nnyumba muno mwendi.
naye nkikole negatte n'omusajja. Obudde obubeera mu lumu y'omusajja mbuyina kuba nze nnongoosa nze mufumbira ne koffi kyayi ow'okumakya. Mpa ku magezi muganda wange, mpa ku magezi kubanga ye ennyumba emirimu ginnemeredde, nze njagala kuvaawo ne bwe mbeera situusizza gwa 10 naye malako akasolo k'omusajja kanene. Rose nsiba omutima negatte naye era mugambe ssente mmeka kuba ssente zaaziyina, musajja mugagga alina ssente mpitirivu. Mugambe ssente mmeka, mpa ku magezi muganda wange. Era bw'oba owulidde meseji eno nkusaba onziremu kuba nkubuulidde buli kimu, sirina kyenkukwese. Tuyita mu mbeera kuba twagala ssente. Rose tojja kukyayo kunoonya ssente, twava e Uganda nga tuzze kunoonya ssente. Nsiba omutima kuba yaŋŋamba kondomu nziina Justine naye neŋŋaana. Rose neŋŋaana era omusajja talabangako weefuse, tankwata nga kuwadde ku bbeere, mukomba bukombi ne mulekaawo nekiyayana nga kimala oluusi nga kimala nekiŋŋamba Justine njagala kumpaako, Justine njagala kumpaako, ngenda kusasula ssente endala biki. Jakwata nako ku $2 nekiŋŋamba nti $2 ziizino wano kasatu egatta naawe teziri ku musaala gwo. Rose nenzigaana paka kati seegattangako na musajja, genkubuulira ge mazima naye mpulira nfunye ekirowoozo nti nkikole malako.